Oh, okay. Kubanga twayingira mu nsiko olw'ennyiike ennyingi. Taata. Ebyobufuzi byali bitunyigiriza, enfuga ng'etunyigiriza, amawanga gaffe gatufuukidde ekyambeka ku buli omu ku munne. Obiraba? Yes, sir. Amadiini tuli mu tamayiro. Kaakati bw'obitunulira ebintu ebyo byonna okubigattagatta ne ntunulira n'olwaleero ndaba enkyukakyuka nnene. Ye taata. Okuva mu 66 Obote yatuteeka mu state of emergency bw'oba otegeera akagambo ako. Yes, sir. Okumala emyaka 5. Era buli myezi 6 baaleetanga ekiteeso mu parliament okuzza obujja state of emergency. Era wonna baagali bakwatira ku lw'obulungi bw'eggwanga, bakusiba ku lw'obulungi bw'eggwanga. Kaakati bw'okitunuulira nga eggwanga baliwalana nga ffe wano waffe Buganda batuwalana, tebatwagala, tebatulaze mwoyo. Naye ng'ate nga mulimu ababi, ate mulimu n'abaki. Naye olw'okubanga abalungi bano si be bakutta obuyinza mu ngalo, boonoona ekitole kyonna. Taata. Bayibuli etugambye nti ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna. Kano n'olwekyo ebyo ebyali bitunyiga bingi, era mu episode eyagwa nabannyonnyola nga wetuzze tuva nti tuli nga bw'oyita emmengo ku lusozi olwo n'olwetooloola nodda gy'ozolaga Lubaga Basambya biki, n'otunulira Bulange yammwe nga bagisumye erinnya public house. Noba nti gituuma nti yava Kokola eyo jalla walla waleka. Oba nti nga Katonda watusindikira omusiiba. Ekitebe ekyo kyavaamu obwetwaze bw'Abannayuganda okwefuga mu 62. Ng'ebiteeso ebinyigiriza omuzungu Omungereza okuta obuyinza bwaffe bivaawo. Nga bannaffe eri batambulanga ngabi mu bitundu byabwe teryafaayo. Era bajjanga mu nti Abaganda balina amalyo nti tulina amafandali. Ne tutunuulira olubiri lwaffe olw'ebyafaayo nga bagiyise Malire Barracks Munyago. Mpulira. Naye olwaleero baffe maka gaddawo, tubadde wano mu nkuuka, tubaddeyo nga twaniriza omwaka omupya tusimbula omukadde. Naye nga baga nti tugenzeewa emmengo mu lubiri. Kale ebyo obiraba n'obibuusa amaaso n'olengera kibi. Njagala okuggyamu omwoyo gw'ebyobufuzi ogugenda gubuuka nga bw'olaba kakkangalu, akasolo ako kakkangalu kalinyisa amagulu aga naye bw'olinoonya wonna ogwokusatu n'ogwokuna wekalinnye togenda kukakwata kubanga kabuuka batyo kano kali eno waggulu mu kifuba. Si kye twandyetaaze, tujje nga tusiima kinnakimu ate nga tuvumirira kinnakimu. Biriwa ebituukiddwako mu myaka 37 Hajji byogamba nti awo ntudde entende ngamba ekyo twakituukako. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku Maliro ogusooka
room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 58 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Ng'oggyeewo amaka agamu. Yes sebo. Njagala ombuulire nti bw'oba ovudde eggulu odda Kampala osanga road block mmeka? Ntono nnyo Hajji. Amakulu ga road block gategera? Musebo. So si stop over y'okwata kwa poliisi. Oh, okay, okay. Road block nedda. Tewali. Okay. That is a sign of peace. Nkutegedde bulungi, yeah? Tulina stopovers, checkpoints. Era bayinza okutunulira nga tolina nabiweekise, tolina byokino ne baweewawoyi n'ogira ki? Weekengedde nti kulola okuyinza kubaako ki? N'oyimirira n'onyonyola n'otambula n'ogenda. Osanga ku checkpoints ng'abasibiddwa enjegere bameka? Tekuli n'omu. Yes, sign of peace. Ebyo byonna bino twabirina wano. Ebyo byamala emyaka 5 okuba 6 paka 7 Amini tuyakuulako obote. Abaliwo abakulu tebabitegeera ebintu ebyo. Kino tuvumirira about the slip of the tongue ng'oli baganda nayogedde ekigambo ne kiyitira. Nawana amajeega NRA tugamba nti googedde ekigambo gakoze ne gayitira. Tekutuddizawo ate drone. Tekubuulira wani gubanoonya, tekubuulira kiki kye baagala. Tagala nti bamukutte wano muwa obulenzi ne bamutwala ebbombo ne bamutwala eruweero niye onoonya munoonye n'akubula. Kakati eyo slip of the tongue. Abo be bazibu abayingizibwa mu magye gaffe agatukola ebyo naye nga bajja ate balala neeno obaaniririza mu balala. Ne Yesu bwe yali alonda 12 teyamanya nti ne Yuda ayingiriddemu. Kakati tuleese ba Yuda ne tujja tubagatta mu magye gaffe ne poliisi. Bwe bazze ne balya ne bakuta n'okkangaza ne bakangaza. Kakati poliisi ne ame tebakyali bakuumi bafuuse bannabyabufuzi. Takati olutalo lulwanyisibwa gwe nange nga tugenda okuvuganyagana ate bo be balulwana. Gwe tojja kukola kino oli tebamulabye ate nga gwoli wano gwe balaba ebintu ebingeri ebyakyana kito. Museveni alwane bwezizingirire abijje mu gavumenti yaffe. Fe abalabye emabega eri ntuyitawo twefuga ndi waabiri ensi n'esiikuuka muki mu 6 nga ndi waabiri mu emeka mwena saabiraba. Kale ebyo tubanga tubivumirire from the beginning up to the end. Tetugamba nti muzeeyi bw'atuula ku ntebe nga wa NRM atwawula ate amagye gatufuukire ekyambika ku baana be tuzaala betutendese betuteekeddewo omusingi ogufuga eggwanga betuteekeddewo omusingi ogukolaganira awamu tuzimba oba tuzimbulula. Hajji bweyogera ku baana be muzaala kyannaku nti n'owaagendedde mu myaka gino gye tubala 36-37 ng'ameenulula mwagamaladde. Olwo ameenulula gaba gakyalina amakulu Hajji? Ekyo tekigatta tekigagana kuba n'amakulu. Naye ani avuga emmotoka oli ogirabyeko nga yeevuga yokka ku luguudo? Vumirira abo abagivuga. Nganze bigani muzeeyi alabe ng'alwana bwezizingirire okujja abafere mu magye gaffe ne poliisi agatulugunya abantu agakuulamu abantu enjala ezitali sterilizing bijja kulunga. Hajji okubeera ne Commander in Chief of the Armed Forces oba
adumira amagye g'oku ntikko gyebuvuddeko omulangira yatutegeeza nga ali mu Amerika eyo nti ye ekiwamba abantu mu Uganda takimanyiiko era takiwulirangako mwaka oguwedde. Ekigambo kyerabirwa mugambi naye nga gwe bakigambye takyerabira. Yessebo wano gundi Felix Onama mu 6 omusaayi we gwayiika wano neeri gwayiika era mu 6 wano gwali gwa May neeri 6 mu February nga gavumenti amagye ejjako yeronsi e Nigeria sayini kulukuta mungi mu kibuga naye Onama yatugamba nga minisita wa defense kyomusaayi gwe tulabye ogukulukuseeko mu Lagos twetaaga okugulaba nga gukulukutako naki na wano e Kampala mu Uganda naye nasaalirwa tiye ne bakuulako obote n'atalaba ku lutalo lwava Tanzania kye lwakola mu West Nile basikula n'abaana mu bino ebinene ebisikula mu guno nagamba yaba atusalira omusango oguberewo naye senga kimusanzeewo twandirabe yali badde agamba atya. A very good mukanda is a dead one. Yeah. Kale n'olwekyo tugambe bano abakutte obuyinza mu ngalo bajjemu kazambi oyo omugenzi Jomo Kenyatta yaga nti nsabirira Katonda atonyesa ogule gw'enkuba gukulukuse kazambi yenna ali mu Uganda. Era ensonga lwaki bakuulako obote yamugamba nti wano toyongera kutwala dakika ziwera 5 ng'okyali mu Kenya ddaba gy'ogenda. Moi bwe yajja yagamba nti kyakusaalirwa senga demokrasi n'emirembe gyali bugulwa naali baddeko nange n'ensonda n'embigula n'embiweereza bannayuganda. Tulaba nti ensi yali mbi nnyo. Kale nno n'olwekyo waliwo change, there is a very big change mu bisinga obungi ebitambula olwa revolution yaffe empya okujja. Naye nga bwejja twagala okutunuulira n'eriisa ejjogi abo ababi abaayitira okuyingira mu tubajje mu magye ne poliisi tujja kutereera. Hajji bwe tuba twogera mu ba retired oba bannamagye abaawummula oli ku ddaala lya retired major era ekitiibwa ekyo gyovuddeko si myaka mingi wawummuzibwa mu magye. Hajji nga bannamawulire bingi bye tuzze tuwulira bye tuzze tusoma ne bye tuzze tutegeera nti gw'omu ku bannamagye abakyaliwo abakukunwa bagamba waliwo abaakajja ne baatwalibwanga kugamba ab'ekitalo ennyo abakozi omulimu ogw'amaanyi okwawukana ku mmwe. Era Hajji nkimanyi nga n'okutuusa kati ensako yo bingi by'otafunanga olw'okussaawo emirimu emirungi gy'okoledde eggwanga naye ng'ate abavubuka abakuze obukuzi okweyagala kwe balimu amamotoka bavuga ga bbeeyi buli kimu gabalaga bo baalinga be balwana n'okulwana. Hajji okubonaabona kuno kw'oyiseemu emyaka 37 gikyategeeza kinene gy'olinga nnyo. Tewali tambudde lugendo luwanvu kuva eyo n'ojja wano nga siina mugaso. Hajji wandibanga gwe omugaso era sigukumalamu ogulina. Sigwange nze Caron ate ne entire community around the world babyagala. Ani yabigambye nti muzeeyi Nadduli nti ekyo kituufu onfuna bulungi. Kale nno ne olwo yagamba temiseewo tosugasugana kuva kureti kubanga ekyakulekese kureti kumaliriza na kulongoosa ebyasigalira. Kakati nange sijja kutunuulira abavubuka beegoota mpenkoni biki obwo buvunaanyizibwa bwa mukama waffe okulaba ani agaanidde okuvuga mmotoka ki awaanidde okusula mufo ki kukola mu ofiisi ki ogwo mulimu guki naye bw'aba agukola ng'ataddemu kali kibe nabanga mbuulira enjiri nasooka gabe wange awo ne Yesu tumbala
nti yalimu olusosolo. So Hajji ensangi zino oyogere ku nsonga y'ebyokwerinda bannamagye abasinga bayitirivu ennyo wetwogerera myaka 37 oli akozesa uniform n'alinnya katuuti n'atandika ebyobufuzi n'ayita ku mukutu gwa social media n'avoola eggwanga oba amawanga amalala ku myaka 37 nkyayagala okumanya Hajji oba ebyo byonna ne bigenda mu maaso nga mulinga mmwe abaalwana okuleetera abato okweyagala naye nga mmwe temulina kye mufunyeemu. Tebalina kibyeyagadde. Abo boolaba babasimira bunnya. Tulabye ng'ekitabo ekitugamba nti aneegulumizanga anaatoowazibwanga. N'oyo ayeetoowaza anaagulumizibwanga. Ke tugambye nti gwe bw'ojja ng'olinamu akagambo kagamba ti abantu b'eggwanga lyange weebategeevu be bantu balamu be bakkakkamu abalala bonna bisasalala. Tonenya Katonda yatutonda bwe totwagala tute osigaze n'abategeera. Hajji myaka 37 ekyobusosoze okyogerako si mu magye si mu poliisi tubivumirira ebyo nene mu ofiisi zisinga obungi ebyo bye byonoona eggwanga era bye byetamisisa abatuuze. Gatolooza amawanga okugwa gava ku ki ku ebyo. Nebyo twaleetaza ekibiina kyaffe tukikuume batabani baffe bakule bakibeeremu baweereze nga bwe twaweereza. Bajja kutwebaza nti bakitaffe bajjajjaffe bakola omulimu munene okukola kino naki naye bwe babanga ekyo si kye kikoleddwa eyo maaso okuyimirirawo kwaffe kugenda kuba kuzibu oba tulibaawo oba tutulebeerawo ne revolution eyinza okutambula neegenda. Gwe tolaba Germany yasiikuula olutalo Ssematalo asooka. Germany yasiikuula olutalo Ssematalo owookubiri. N'enkomerero ye amawanga ga Bulaaya geegatta ne gakuba Germany. Russia yabeegattako ng'eva buvanjuba. Gana Amerika n'abalala nga bava bugwanjuba. Era kyekyaleeterawo Federal Republic of Germany. Eyo yali efugibwa Abangereza n'Abamerika. Yalimu emirembe egy'omunda. Ate eri Warsaw Pact yatwala olubala lwa Germany y'ebuvanjuba. Naye tuba tuli mu nsuku wano tukulwana oba mu 82 eyo the wall of Berlin ne bagisuula. Olwo Germany egenda okuddamu okugira ki okwegatta. Naye bwe yeegatta balwana bwezizingirire yuno eyo okukuuma okutunulira okulaba nga demokrasi abeerawo. Kaakati nno be yabeerawo kyayamba n'okuzimbirako amawanga amalala. Nakino bwe kityo bwe kiri tugamba tutuka tugende olwaleero nnato ogiraba bweriwo emyaka 6 naffe tubeerewo tugenze naye ng'abaliwo batabani baffe ne bazzukulu baffe bakyakalinga ne revolution eno. Tebatugamba nti buli mulembe bwe gunajjanga ekyo ne kifa ate netandika kipya ekyo ne kifa tulituuka ddi gye tugenda. Tulongoose bulongoosa ebyo bitubijjemu naye ng'ekintu bwekiri kitambula. Kubigenda mu maaso mu ggwanga Hajji emyaka gye mwali mu nsiko tegyabafya biraga ng'emyaka gye mwali mu nsiko ebbanga lyonna limwamalayo okwenunula kulinga okwabafa ttogge. Lakabisa katta kumulakaza eddannaku senga munneebazizza n'alibongedde nandibongedde ne Bayibuli neddamu neegamba nti munaafunanga birungi byereere
n'ebibi mbisiimanga Ese. gwatolaba ne Katonda yennyini yeekolera oludda oluvuganya alulina bw'agamba abantu nti wairu kwagokola kino sisa namugamba bakubuzaabuza kwatali bw'awuliriza ennyo osanga nti naye yakutte ekkuba eryo nti yamufulumye ku ki bibi myaka 37 gy'okwenunula ezimu ezaali ku nnyingo eza 10 points program zemwava nazo mu nsiko nnyingo 10 n'okutuusa kati bwe tuzikubamu tooki Hajji bwe tutandikeemu kwemulabanga ddala kituufu ebibuuzo byeyongera n'ogayibana ddala kituufu kwali kwenunula oba waliwo abaali banoonya ebyabwe mugwenga muyimukenga naye oyo ayimiridde obulungi yekuuma aleme okugwa oba ebyo biganye ffe tubirabye tubizizaayo eri abantu n'abakulembeze kino byetaaga kulongoosa buli olugoye luddugala tolusuula mu tooyi tolusuula mu kasasi okuba bensani kaakati okutuuka tutudde wano tuli mu bensani twoza ebikolwa n'ebigendererwa bya NRM tubizze bujja obulyake obususse kyatwewunyisa omwaka ogwedde President Yoweri Museveni yava n'agamba ku kalabaalaba oba kaliisoliiso wa gavumenti namugaa nti ekyokugamba nti twoditinga enneeyisa y'abannabyabufuzi ebyenfuna byabwe na biki tuboditinge kyandibalemesa okuteeka ensimbi wano ne bazitwala ebunaayira so baleke baziteeke wano ng'omukulu alinga yawagira kakati obulyake bweyongere nti abazibba ambaleke kasita baziteeka wano okwo kwenunula okwo Hajji omuganda yakugamba n'agenda ne kye baŋŋambye ng'emmeme etodde n'agenda ne kye baŋŋambye naye ng'emmeme egizeeki etodde gwate okuzitwala nakati kusaba lwe bazitwala olujja wakaba nga gavumenti eziwamba eyeeri ngiga nti sente zamwe zino tuzizizza obuwumbi 125 zabbibwa zaabwa mbino bajja baziteekawo muzize mu ggwanga lyammwe mukulaakulane kuba mukyali babisi bazituterekereyo tugenda kuzinona myaka 37 tujaguza menunula Hajji abamu abalwana babewalana nabo mu nsiko n'abalala bangi ab'ebitiibwa bakoleddeko mu gavumenti nga b'amaanyi bafiira mitala w'amayanja ebyobulamu anti byo byagaana oba bikyalemeddwa okununulwa kaakati baffe atemye omusingi atandikidde ku ki kugaba musaayi kubanga omusaayi blood is life yes tujja kumugaa nti kaakati era mu kkuba lutuyiseemu waakiro banga tozimbe tekizimbe gundi tukibalenga eyo ye center yaffe hospital yawaggulu abantu abeerere tebalina zi hospital so sajja kukikola kama akina akyegezesezaamu n'akiraba ne bw'anaateekawo hospital eyo era ejja kubanga esobola okulabirira ebintu ebyo kubanga n'omusaayi ajja gufuna abenga asobola okulabirira n'okuzza obujja obulamu bw'abantu be ekyo tekikakasa nti central government by'ebyobulamu obanga bijiremye kubanga ekozesezza abantu bayala be basitula obumbi mbugende buleeta eddagala ate babukuba ku mutwe kaakati wano n'omusajja omu bw'ati ono agakaane n'azimba eddwaliro nga naffe fena gye tuddukira oyagala kuŋŋamba nti obugagga bw'agakaane bubusinga obugagga bw'eggwanga lyaffe Hajji enguzi ng'ekyaganya ebyokuddamu bye buli watukoze eki kuba emyaka gyonna batugamba enguzi wano ebintu bino bye tusimbyeko olumi oyo yenna awuliriza ng'ali ku mukono gwa kunoonya by'amawulire eri president abimuwe mbulambalamba abitunulire wamu hule enguzi obutemu obubbi obusosoze obukyayi ebyo byonna babisiikuula omulundi guki gumu ndi nkugambye nti kinzizizaamu amaanyi bwe nalabye ekitongole kya NRM
nga kisituse kigenze Mengo emanya nti obudde bunaatera okukya. Okay. Ennyingo esookera ddala mu 10 points program ye democracy. Yes. Batabani bo bozza otutegeeza nti boogunjudde mu byobufuzi omuli ne kaakati Kyagulanyi Ssentamu Robert n'abalala bangi. Bakyogera lunye naffe bye tulaba tebeetaaya kubeerako nti ebibiina byabwe babisaasanyize mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu okwenyweza okola activities ez'ebyobufuzi. Emiggo ne givaayo tiyagaasi n'avaayo omusaayi ne guyiika. Era ne mu bululu tukiraba Hajji si lugambo nti bangi omusaayi gukyayiikira ddala lwa nsonga y'akalulu. Hajji demokrasi y'olwo twanunulwa mu nsonga za demokrasi. Okununulwa kwanunulwa nkodderamu akagambo kano nti abakutte ku steering ow'envuga embi akoonaganya ennyindo z'abalala bapasenja agisalaasala omutwe gwono ne gwerigoya guba gwerigoya ne gukuba ku nnyindo neggo nti gwonkubye omutwe naye tavumirira driver. Tuli mu basi dunia. Basi yabadda ku busi. Asala. Oba asala binnya. Emitone girigoya ono gwe baga nti omutwe gwono gukubye ennyindo y'oli naga nti ate olaba okubye ennyindo naga ate nze Hajji oba basala binnya ne be akendeze mu kubisala stupid. Hajji wetukwata 10 pence program buli kimu muyinza okubeera nga temwenunula 10 pence program wetukwata kimu ku kimu buli kimu gamba nti abatudde mu bifo ebyo tebaamanya kwenunula kikutegeeza. Okay. Ebimu ebifo byetwogerako Hajji omukulu yabibalondera na babalonderamu naye bimulonderamu alonda bodere talonda mutima. Okay. Agenda okumulonda gw'omutima gwe gwakyamadda. Myaka 37 bebe omukulu be yalwana nawe yabakasukadde ettale. Alaga nti simanyi oba obuweereza mwali munyuse oba yali kyekigendererwa kye kyali kyakubasula ttale nga baze okwenunula. Waliwo olukiiko baluyitanga League of Nations. Yes. Lwafuganga amawanga ago nga lwetuddemu amawanga ago gokka. Wano ku Africa twalinayo eggwanga limu lyokka lya Ethiopia lyeryalimu. Yes. Kubanga terina ggwanga ly'e Bulaaya lyalifugako. Weguli. Onfuna? Nnyo. Naye Italy bw'etandika okukyokooza Ethiopia mwaka gw'1896 Ethiopia nekuba ejje lya Italy ne liddayo. Ne wayita emyaka egyayitawo mwaka gw'1936 Italy neddamu ogwokubiri. Yes, sir. Ejje lya Ethiopia lyagikuba bubi ne baga nti kinswaza eggwanga lya Africa okuba eggwanga lya Bulaaya ne babakuba omuggo ogw'obutwa. Emperor Haile Selassie n'addukira e Bulaaya n'agenda olutalo ne luggwa. Kaakati bw'aba ali mu hoteri z'e Bulaaya n'agenda mu lukiiko lwa League of Nations. Agenze kuwa abantu memba ne memba ate kakati anumbako ki. Kaakati liri ejjoogo eryabeeru ng'omusajja agamba nti ate n'ekitale kyeyakoze naye badde terina na wakwegazaanyiza. Eyo yogenza okuwaba tolina wakwegazaanyiza. Naye yasiikuula enfuufu mu bigere by'engatto ye n'agamba nti Katonda n'eggwanga lino birijjukira ensala yammwe 36 n'afuluma n'addayo mu woteri ye n'atuula. 37 38 mu gwa 39 Germany neeyimuka olwegenda okuleeta Ssematalo owokubiri. Ensi za Bulaaya zonna zaazina ennyindo mu kufa okwali awo. Era ne bw'olaba olwaliro nga balwana gwe tulaba Amerika kyakola alimbalimba Ukraine n'aweereza. Yes. Ng'ayagala okulya enkoko bw'olaba togigobe n'osawuka eri kasooli n'ojja osawuka ng'osembeza paka wookakasa nti bwenjira bwe nti njigwira. Nabano bibaliko
naye njagala nkulage nti Katonda n'ebyafaayo birijjukira ensala yammwe byajjukira. Germany yakomekereza bagigabanye. Hitale n'egenda egwa ku Mussolini ne bagibirayo bubi nnyo, n'amatwale gaayo ne bagatwala. Kale nno bw'obanga otunuulira ebyo bwe bibawo ebiri bibaawo naye bibeerako ekiseera kyabyo. Naffe tulindirire, tetusuula kino kubanga abagenda okujja wali bajja kubanga ate bavudde eno. Ono bayisaako etteeka nti buli kisa abadde mu kibiina ky'obufuzi ekibaddewo tetajja. Ate olwo kawuuzi omutwalira mu lumondo omulala. Hajji amenunula gano abamu babyogera eyo nti mwanunula Pulezidenti N'EKY'OKUKOLA-M7 ne banne so si ggwanga Uganda, era mwamuyambako nnyo okwenunula so si okununula eggwanga. Ye yeenunula ebyenfuna eby'eggwanga Uganda, luli abaawolanga Saudi Arabia abayambangako Singapore nga tugiri mu maaso nnyo, kaakati bantusse kinnoomu be bali mu by'obugagga beeyagala kibasaze mu buli kitundu kya ggwanga, ono nti weggulu, ono weeruweero, oyo namunkekeera, bonna bwe batyo. Eggwanga obwavu obufumbekedde mu ggwanga, amasomero bagajjuddemu, ebyentambula bye babirimu, ennyanja okwetola ennyanja yonna Nalubaale, embooka enyooko kusanga nga ekyennyanja baagitemamu, nti oyo waagundi, eyo waagundi. Hajji mwandibanga mwayambako famire eyo okwenunula so si gwanga. Nga bwe kyali olubereberye bwe kiri era bwe kiriba emirembe na kiki. Abaana ba Isirayiri baanyagwa ne batwala Babuloni emyaka 7. Tuli ku 37. Abaana ba Isirayiri baabonaabonera mu ddungu nga bava e Misiri emyaka 4. Ne batusekisera ne banunulwa. Okiraba? Kale naffe bw'obanga osomye ku ebyo bikuyamba okumanya obanga twanunula Museveni nga yebwe yagamba nti mwanunula nze nzekka balisimantaana ki byonna ebyobugagga waafunye bali mubiziikiramu nabyo, era agenda bireka ku nsi bwe bali birekerako ate bazzukulu bwe bagenda obbigula. Tovumirira egwa wala leka etonye oligenda n'osakirayo. Olwo Uganda tugireseewo Hajji ng'omusaayi mungi gwayikanga ne kati bukyayi. Ate oguyiika gudda. Wano twagenda okukuba akalulu mu 8 nga tuli 12 n'ekitundu. Tugenze okukuba akalulu wano jjoli abalamu nga tuvuddeyo mu nsiko nga tuli obukadde 14. Kaakati olwaleero tuli 40 mu 5. Kale obanga ogwayika guyiike naye oguliwo tugukuumye tutya? Kyekikuleese ggwe tusomese abantu tubalage ekkubo nga tuliraga abakulemberwa era nga tuliraga n'abakulembera. Hajji bw'ogamba oguli kaakati tugukuumye tutya nga tetuguyiiye obanga omusaayi tetuguyiiye, kiringa ekiraga nti oba Hajji tetwayiga oba tetuyigira ku byafaayo yadde nga ssemateeka eraga nti we shall redress all the errors committed in the past regimes. 2021, 2016, emyaka buli kaseera bwe tuba tulonda misaayi giyiika era kyekindese Hajji ebyo tubikomako tutya nga tujaguza emyaka 37 gy'okwenda. Ensingo zammwe gye ndinze Katonda wammwe nange ngenda kakanyaza eyange gye muli mmwe abaddu bange. Onfuna? Nnyo. Ndigabula eggwanga lyammwe nendigabira ab'amawanga nga balirira mu maaso gammwe nga mulaba. Ofuna? Bulungi. Oba kakati kugamba ekito kitunuliza Museveni ng'omu naffe nanga abantu kubanga bonna abasinga bakumpanya. Wano twalina University of yagimanyi. Yes. Gwe tuleese nti atukwatizeeko yeza nnezi. Oyo nayo nombala kuba Museveni. Omanyi otya nti nga ye yali emabega waabi? Anti leka buli omu asitula omusaalaba gwe agwetikka ngoberere naye oyo aba akugoberera okakasa tinaye Museveni. Abantu ffe nga kinnoomu twali tukyali wano nejjo nakalaba kakatabaako tusimanya oba kooti oba kiki bakyesibye kuki ku bintu bya BMK baguli
era n'oyo Museveni naffe abantu fefefe nyiri bannansi tuli boonoonefu. Twatuuka tutyawo Hajji. Buli omu yagenda ng'ayonooneka mpolampola naye oyo afuuka ekisiriiza yeegatta ku munne. Hajji oba ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuukamu abaalugero. Kiganyi naye n'ennyonyi enkulu etuusa ekiseera n'efa. Adamu ku nsi akyaliko atambula. Si ye jjajjaffe. Naye ffe naffe kwe tuli. Ffe abatamanya nti tulijja ddi. Kyeki tulina bwe twali mu ddiiro awo. Twaliwo nze, Dokita Muyingo, minisita, n'abalala nimbaga nti bannange mbabuulire. Uganda eno efaanagana n'eryato eddene eriri ku Lake Victoria, liriko abantu naye nga teri n'omu alina nkasi. Liri ku masa ya kibuyaga. Mayengo kibuyaga bw'anaafuuwa nga dda bugwanjuba tuyinza okuyingira ebisaalu ne tubeerayo. Naye bw'anaaba afuumuuka ng'ate atutunuza buziba, jjukira tulina okusala Kiyira ng'asala mu Victoria. Linaayitawo oba lina ekkatayo bw'ekkasi beewu gwe tuli olwaleero. Onaabuuza nti baki abadduka n'enkasi okoleka eryato ejjereere. Kyembadde nzizaako nawe. Abadduka n'enkasi beeba abakulembera eggwanga. Enkasi banaagizza ne beegatta n'abantu bajja kukuba amayengo tusomoke tudde ettale. Be banaasirikirayo ffenna nga nabo mwebali bagenda tuyiwayo. Ku mukkuto gw'ebyennyanja gwe baliko banaazizza enkasi. Jalla anti nze nkugambye longoosa omutima gwo owonye okufaako. Amini yakugamba nti nze manye ne nalifo waali taliwo. Obote yaga nti nzize ne tikiti emu there is no any return ticket. Waali ate kati kwebyo byonna byonna gwe ekikulu nti olowooleza ku kimu ebyo byonna bikuŋŋaanya obikomyewo mu bwongo obwo. Ojja kugyamu ekiramu. Abalina enkasi bano nzikiriza obaddeko n'obudde obutuulako nabo n'owayamuko nabo sinakindi n'oweereza. Simanyi oba bo bakyaweereza oba bafuga bufuzi era simanyi oba tulina bufuzi oba buweereza kati obw'eggwanga. Sikimanyangako nti oba oli mulokole oba toli mulokole. Naye oba toli mulokole ng'okuba ku nkaayi bw'onywa eccupa y'enkaayi esooka ey'okubiri yeeba yenywa n'eyeekusatu bw'etyo ne ogenda okkeehenja nga mu kkooti yo temulimu wadde olwasa noga nti zaalazeewo ng'ate wedda gwoziwaayo ng'ozinywa. Kaakati nabano oba baweereza oba tebaweereza obukaawo obuli wajjula bali kitegeerere nga nti twanywa nnyo. Nga tuwumbawumba Hajji, Uganda ogirabawa okusenvula okuva kati? Olabayo essuubi n'ogamba nti gwanga twalinunula naye bino ebisobye nga tebinnatereera otulengerawa mu maaso. Nkugambye ku nsonga eno nga bwe ntegeeza n'abo abatuwuliriza, bwe twevumba ensiko ndi omu ku batono ddala abaasimba Nakakongo ne Museveni okuzibwawo kw'obwakabaka bwaffe, okuzibwawo kw'eggwanga lyaffe, okuzibwawo kw'ebyaffe ebyanyagululwa. Naye mu myaka gye n'37 gy'obala ebyo byonna bitwogerako babikomezaawo. Amini yaleka ettaka aligyewo mu dikuli y'e75. Olwaleero abantu baddiziddwa ebyapa byabwe era obwannannyini bukomyewo. N'olwekyo wano va ku bano bassa mu mayanja abadyekadyeka Museveni olw'okumufunirako entebe, abasuubira okukola ebyamagolo ebitajja kubeerawo. Nze mukolemera nti dwali yasamye akamwa ko bbe byaffe Mungu lw'abaamutta. Tunaakomawo okubonaabona. Babba amanya gaffe n'omuyita nti yeggwe ate nga si kyekyo. Oli yalubiriza Yesu naga nti Yesu azuukiza abafu, kula mizimu Berizebuli, azibula abazimu b'amaaso, atambuza abalema,
awonye ab'enkuku golowooza nti ye nti asaba naga nti onnanze ki nze nava gye nava okundeeta kuno kujja kulwanyisa setaani oba amaanyi agawonya abantu ngajja gyali agazibula abazibu b'amasonga gye ngajja olwo ate obwakabaka bwa setaani buliyimirirawo butya nga bwegolokokeddeko naffe nno bw'obanga guwe ennyingo gwoze ate nga guwe sitaani gutwagoba ate gwosembeza gwowe ebibanja n'owulira nga Mayanja ayogera ebyo naawe Museveni n'okuba mu ngalo noga nti he's very strong nationalist lwaki tayogera ku byewa mu byenkole kyabanywankole si bantu bawano lwaki si byayogerako otegedde bulungi kale aleme kulimbwalimbwa abo abamunoonyako emirimu oyo abeera ku self deployment ayogera biri gwe n'omuwa kyekitegeeza ye yennyini yeyagiraki yeye deploying myaka 37 Hajji simanyi busiraamu kye bwakola gavumenti eno eriko bwabaawo okufa oba okutemulwa kw'omuntu yenna amannya ku lukalala abasiraamu be bakulembera Muhammadi ebyo byava Tanzania gwe Museveni yajja kuno nga ye Hasani ese baveri eyo system giyagiraki giyava nenyerere nno yali mukyayi wa busiraamu nnyo abaamunuunako bakyalina obuzibu obwo era olaba ono yali awagiikiriza ku mulembe gwa Binaayisa baddire omuzigiti gwaffe guli ogw'e Kampala mukadde ogutali guno omupya nti bagufuule wooteeri bagibbulemu Nyerere mukadde waffe yali omukulembeze w'obusiraamu budde obwo Chiefkazi Mareham Kasim Mulumba yagamba nti newankubadde Amini yali mubi tabangayo wadde ekkanisa oba ekereziya gye yali afudde omuzigiti olw'empaka bweguli era naga nti ndayira abantu bonna abalala banunuddwa naye obusiraamu tebonnaba kununulwa kubanga omusirikale akulengera n'enkofiirayo ne bakutta ne bakuziika kale Binaayisa yavaayo neyeegaana naakola atya ebintu ebyo n'asooka abiyimirizaako naye ekyo nkinenya abantu abo babiri ate ne mabufu abasiraamu eriyo abavuddeyo abatakutte birowoozo bya kitegeevu minority ya 25 oyinza ogisuubira okukola gavumenti ey'obusiraamu wano tekisoboka kale abaana baffe batwaleeyo mba ADF babakola batya eyo namba efiiridde eyo babalimba tubatwala Irani tubatwala Gindi ne babapakira ku biroole babayiwa Kongo kakati byowulira ntukuba ba ADF baana baffe ate basiraamu bannaffe maseka bannaffe babatwalayo ng'alina ekirooto ani yakugamba nti obusiraamu bulina kubeerawo ku gavumenti yaki ya busiraamu kuno okukkiriza eri gavumenti gwe Saudi Arabia tetunda amafuta amawanga g'abakatuliki egatunda bulungi abakulisitaayo ate olwaki oba babi lwaki egatundayo kale n'abasiraamu nabo mbanenya abakolawo ebibiina ebyo bali ogaba ADF ate kyabaawa gibali awo nabo gye bali naye basjeyo enjala badde mu society bayingire ebibiina ebifuzi then nabo bajjire mu layini eyo bajja kukulembera gwe kati olwaliwo ogenda mu parliament olaba abasiraamu nga bangi nnyo bali mu parliament obayise ba ADF nabo bakola ekyokulabirako ng'ekyo so bino byetulaba ebyokupaatiikako abambi abasiraamu abasinga baga nti kubapaatiikako misango kawesi bwafa omuntu yenna obukyayi bwe bumujjula ebyabikola ffe nga abatambudde mu maka amangi ndiwo nali nga nkyasoma nga waliwo abakyala nga 2 kaakati ono yayagala munne ono
omusango mukwate bamukube anyiige n'agenda addira emmere n'agijja ku kyoto n'agitololamu amazzi n'agezaako ku kyoto n'aseesaamu baabwe egenda okusiririra nga n'okujja teyidde n'amutemerako ettaka naye mukazi yali alaja naga nti kutandikanga ddi tangu lidi nga kuvaawo okubeerawo nga kutandika ddi n'osaanika emmere bw'ogenda okuteekamu emiziŋŋoonyo bw'ogiteekamu emiziŋŋoonyo egyo gyegiraga amazzi ugateeka okukoma aganaggiisa emmere naye nagisaaniise ntya ku miziŋŋoonyo emikalu kale n'olwekyo no bano bawoza bino biri abo abakyamu abajjiramu abalina endowooza ye Tanzania bagirina nebe nabo tubasaba enkola eyo bagiveemu kubanga obusiraamu bwajja mu nsi nga tetubumanyi bwatandika eddi 632 wano ne butuuka mu mwaka 1848 kusime binamiri wali enakazero egyo emyaka 10 olulamba ng'olwabo kyatuba mu nsiko emyaka 3 tuli mu 3 bukyatwefuga tuli myaka 6 neyijjukira 10 lukube ettale oyongereko n'emyaka 4 oluko obusiraamu batuuke wano ne buyala twagenda genda mu nsiko bajjajjaffe balwanirira obusiraamu wano ebunyolo nga bali abasiraamu 324 beba abalwana Katonda n'abajjayo n'abakomyawo olwaleero tuli era 3 tususse bukadde 10 gwato olukyowalanamu kikiruwa baatuma ebifo tebasomye kakali weebuuze yunivasite zirinako ezisomesa obusiraamu piti era nga okyatunulira ekyo gwa amaaso go galira baddi nti kyogoba kikendeera bagamba nti ekinaakulya okubirira kijja bwe ngeno kitakula ttaka Hajji nga tumaliriza nkumanyi ng'omusomesa ng'oggyeko nga temunana kugenda mu nsiko tukumanyi nga omusomesa omukugu era omutendeke ebyenjigiriza bino byanunulwa abasinga nno balaba ensangi zino nti kyandibanga ebyenjigiriza kati bifuuse bizinesi guli omusingi gwe mwabizimirako bakwe byali nga bwali buweereza abaana b'eggwanga ne batendekebwa ne babanguka ng'ensangi zino okunoonya omutendeke omubangufu ayigiriziddwa ebisatu ebyo kyandiba ekizibu ennyo era waliwo ne puroguramu gye twakolera wano wennyini nokkawanya nange noga muzano we twali tuziika muganda waffe Jakasomani Nadduli noga nti weetaagoddemu osomesa abantu kuba olaba musingi twavaawo dda ketuba tusembyewo Hajji ki ekyalemesa ebyenjigiriza okununulwa ng'ensangi zino bizinesi abakulu balina masomero bokyaganaga kumalawo competition na biki twogere ku byenjigiriza Hajji okununula kati ebyenjigiriza birina emitemwa mingi bwefuuse bizinesi gekwagoba ateekawo eyiye Nadduli n'ateekawo eyiye Nsubuga n'ateekawo eyiye ate ffe ntandika okusosolegana okukwatulagana obujja ebyo tutabisibe ku bbali baabaana bakyazaalibwa era bangi teri ajja kuteekawo masomero gajja kujjuza abaana tugambe nti tebakyalinayo bagenda bajja kubeerawo era seŋŋanga abannansi abakwasibwako b'emikono tebavuddeeyo kuzimba zi yunivasite za njawulo ezo emakerere baaligwereddeyo n'olwekyo obuyigiriza tebwali baddewo naye liberalization mu nsonga 10 zo tulajja nazo bwe zaata ekyo abantu ne bazimba amasomero bakwatusaako gavumenti ogenda kakana nga kati tugenda kukwata mu universities nga 50 kale ewismas oziraba oba bafulumanga emirimu tegiriiwo tebakusomesa kuwa mulimu bakusomesa kuwa magezi
amagezi agakuweebwa try to improvise from it otekewo kyoteekawo naawe okozese ku balala. obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda ku amenula aga emyaka 37 obubaka bw'obusembayo Hajji. Kansooka okwagaliza amenula gano amalungi eri CHC chairman of high command nga ye president waffe eyatukulembera tujje mu masonso yonna ajja wano olwaleero muhagalize obulamu obulungi mu menunula gano. Musabire Katonda amuyingizeemu omwoyo omujja ogw'okulaba ffeffe nawamu kwawujumula nti tuli baddu be era baweereza be era baweereza ba Katonda. Ffenna twagale kyenkanyi, atuliise kyenkanyi, atwambaze kyenkanyi, atunywese kyenkanyi, kubanga buli lw'anaateekawo inkiraini ekikolimo kiyinza okuddira abo basuusuuta ate nekireka n'abalala. Naga nti bwotyo bw'okoze tiye kale abayitamu be bafa abagira kale nno etumusabira bwe nenkubira omulanga abalwanyi bannaffe ffenna abali munda mu gavumenti n'abo abawummudde tetugezaako kugoberera mbuyaga. Ojja kuwulira omusinde gwa setaani nga gukuyitako n'ogamba nti gwe gwa Katonda. Tubeere bakkakkamu, temuwalananga kibi ku lw'ekibi, munneesigenze nga Katonda wammwe ndibawalanira. Mwe abatuuze bannange be twafiirira nga tujja mu nnaku ey'ekitalo gye twalya ebikalu bitaaka, nammwe tubeere bakkakkamu, tetwogera biyitiridde, Katonda ajja tuddiramu. Naga nti mujjukire nga benna baliisanga muli mu ddungu, teri malimiro, teri maseppiki, maanu n'akana bagira ki nibalya, kubanga emyaka 4 amalamba nga bali mu kkubo batambula, abaasimbulayo si be baatuuka. Kale naffe ono gino emyaka 37 tegibakalaza. Katonda atulaba nammwe abalaba n'abo abakola ebyo abalaba. Buliyinza okukeera enkya Katonda akuba eggulu, abo bonna abatundula mu bannaabwe enjala embisi. Singa wali omanyi buli omu gy'ava waliwulidde nti yafudde naye bagenda bafa kimomoyo. Kale Katonda abatukendeereze aggyemu amaanyi ago, oba maaso ge galaba obubi agazibire eddala. Tetujja kusukka waawo. Yabadde Alhaji Honorable Retired Major Abdul Nadduli okusinza wano mu ssaza erya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bulemeezi w'obulenzi bwe tubadde. Atakumira mpeera batukumira Katonda kuuma maaso moogi. Uganda y'enkya.